Yes, okay, tugenda baso, you and I, katisoke tulengere kalankayo katono nyo. Atenga film je tugenda okupanga tulaba okuvamba naffe aba Josh Media. Katono nyo. Tukyalengera kalango. Obubbi bwaffe ne buyigiriza okuswama ebikajjo. You and I film production. Kati ndabanga nkuze. Tukyalengera kalankayo katono nyo. Nagambye film je tugenda okupanga tulaba essaawa eno ennyene tukyalengera kalango. Era tusane kule kadi osobwa. Tulengera abaana babulenzi bano ababba eggaali abakadde baabwe ogenda okuba ne bagenda e Kampala beeyiye. Ng'ekireese obuzibu ssente. Anti atalina ssente tateesa. Atalina ssente tafuna mukwano. Teri ayinza kwagala ng'obwavu bukujjudde. Firimu bagiyita from Kiboga to Kampala. Twaga tumanye munnakiboga ono ayingira ate ekibuga. Tukyalengera kalango ejja eri ku coming soon etugenda girabe essaawa eno yennyini. Ebiseera bisinga bangi bavudde mu kyalo ne bayingira ekibuga balowooza ewali oluyiiyo ekiddirira mbirigo amaziga g'omukadde gabaamu oluyinja kale nno gewalanga nnyo gakabaga obukadde. Ekikapu kya mulembe guli naye ne ku zamaani akizizza. Tukyalaba kalango zukuka wajja kwebaka Eggali yange nzira ekiboga. Eggali muzeeyi yamujja ekiboga era ng'abaana babba nzibe ku mukadde waabwe. Kale nno kopi gifune essaawa eno antugenda kupatandikira okuva mu You and I film production etandikira mbulambalamba. Tusadde kuli kadi osuuba entandiko ekifaananyi tugitandise You and I film productions. Yes, okay, tugenda maaso. Bannaffe aba Josh Media olwaleero bali mu HD You and I film production yetusako entandikwa tugenda maaso mpolampola. Tusadde kuleka ndi osubwa yeno firimu yakaketo Ben yennyini gyotandise tutandika butandisa tugenda maaso. Bagamba ndi from Kiboga to Kampala. Twaga tulaba obwase kawunde okuyingira ekibuga omuli Mutebi Beka Lukundo Tyson from Kiboga to Kampala. Sekanja komusa asimwe dafine etandika butandise Mirembe Goleti Nancha songa nedamulira Lydia bali mwene tandika namukasa Shirat nga nekusukudene kwali omuli wasajja Isa. Tukyalaba entandikwa birungi Catherine sonka keto Benny scriptwriter kaka twatandikire mukyale manga eno Lukwago Josh ye film editor banango bagono gonajja ekyalitandikwa omuntu nagamba akuli omulinde mu ndiizi kyokka ndi wano talabika. Lukwago Josh ye director of photography. Zempera n'ensanafu zitandise okuntambula. Mwana muwala yalinze dda waliwo yamugambye amulindeko wano naye alinda tamulaba bwajja. Kaketo Ben ye director ekifaananyi ekyali kunyanjula firimu egenda maaso. Kaka tuba tuliyo nga mutaka ayingiddewo nsonyiwa musolo olinze nnyo era nsanyusa okukola ajidde etandika butandisi ye mwana mulenzi Kabaalu era oluwala luno lubadde lulinze ye ne banne Kawaalu you can make me wait for so much. I'm sorry. I love naye gwe kyolina okumanya ndwayo nga nkuyeyeza kuba nkwagala nnyo. Omanyi laavu gye nnina gwe and my soul. Namunaye nkwagala nnyo nakuwa omutima n'omwoyo. Abasajja abasinga bagaba mutima oluusi tebakyagugaba abamu. Omusajja akuwa entumbwe buli woomenya yeekutuka kale bw'osanga yasiba laavu eba eri kuli kungulu. Kati ongambye olina kyondeetedde ondeetedde ekikwata nkuleeteddeyo enkoko bannanga ate ondeetedde enkyerere amuleetedde enkyerere. Yes. Mu bintu byonna by'oŋŋambye mbonjagala ompadde mu nkyerere amuwadde enkyerere yino ekyakaabira n'obuwunga enkyerere ekyakaabira n'ekyacu. Please don't go. Nze onkutudde omutima mukwano munange nkwagala. Enkyerere kyekyoka ekintu kyembadde nina era kyenyinza okuleka ninkuwamu naye mu ngeri y'omukwano yino enkerere eringa eyalumbiddwa COVID yonna ekunjubusa enkyerere. In my heart. Namunange omutima gwange guliwo
ever. Lwaki tonyamba naawe nooba ng'ompa omutima? So please accept it. Bambi ekirabo kye nkuwadde omuli okukkiriza n'okwagala nkusaba okikirize. On condition. Njagikiriza mu ngeri emu. What? You are going to bring me late every morning. Of course I will do that. I will do that. Omwana ng'assaamu obukwakulizo. I will do that. You have it. It even cries. Do you see how it's strong? Erina obujonjo. You see? Don't push it. Don't push it. Toginyingiriza. Enkyerere. Lay eggs. Of course it will lay eggs. Naye eneebiika ejja kubiika. Baby, let me accompany you home. Kajja nkwerekereko eka. Kwekwate kuba amuyiseewo amuzeeka. Naye bannaye Kabaalu yeewaga. Omuzadde n'azaala omwana we n'amulabirira n'amunywesa amata mwana muwala okuba ng'atunulako bw'atyo. Kabaalu talina wanyirira ku ye buli wamu wasiiwuufu nawe atayagala wasiiwuuka. Kaatuddako erudda wali omutaka agenda maaso wuuno. Bajjajjammwe mwandeeta bajjajjammwe yeye bajjajja pa jjajjako tonka 10. Mutaka agenda maaso kyaliko kwe kulekanya aweereza bajjajjaabe. Bakama bange. Atandika bayita bakoowoola. Muli. Bannange bajjajja. Mwenna muli gye mutudde kati simanyi kiki jjajja kye muliko bajjajja. Bajjajja ebbanga lyemaze nga mbaweereza bajjajja. Naye bajjajja nga nze temumpeerezaamuuko. Ekibi ky'abajjajja gw'obagondera. Be bakwambaza engoye ez'ebituli. Kwega abajjajja abo nabo basaana kubuuza nnyo omanyi lwaki omuntu naye kali gw'oyagala ennyo bw'otyo. Ate atuuse okuyita obukunya oluusi jjajja najja. Oyomba tukulabiridde olwo tukufuddemu nnyo. You got some help from us. And we are here to help you. Tujja kuyamba kale. You have to follow the rules and regulations. Naye olina okugoberera ebiragiro n'obukwakulizo. Which are going to be given to you. Eyo ngenda okuwa essaawa eno. Have this magic wrap. Kwata enkomago. And put it under your bicycle. N'agamba enkomago giteeke wansi w'eggaali yo. And start riding it. W'onootandika osota. Whenever you will ride that bike, Buli w'onoosotanga eggaali. you will get money. Ogenda funa essente zeweetaaga. Remember, Naye jjukira. we shall only give you that money. Tunaakuwanga ssente ezo zokka In that particular. ezirina okuba nizo ezikujja mu buzibu n'obwetaavu bw'olimu. Bajjajja tebagaba za kudiibuuda. Bw'omugaa jjajja mpaayo ezigula kiro y'empuuta kuwa kwota oba okkose. Eyo ey'okulya empuuta n'opiiya. My words. Kati ebigambo byange bitegeere bulungi. Maama bamuwadde enkomago. Obugaga bagenda bumuwalekeraawo kaaba mutufula bajjajja nabo baswaza. Omanyi nno ne jjajja naye atafa ku muzzukulu aba mubi kuba omuzzukulu gy'ayita nga bamwogerako jjajja gwe oba oswala. Kyandibadde kirungi bajjajja ne muba mwagala obbaagala ne mufaayo nnyo. Naye omuzzukulu n'akeera n'abakumira ebyoto. Omuzzukulu n'abasuuta ne yeerabira ne Katonda we naye ne mumwambaza okubanga ayita ttembo. Kale bajjajja mmwe muli babi nnyo bajjajja. Kaakano munange tugenda okuvaako eyo. Waliwo erudda mutaka ali bizi ali mu kulima. Efirimu yaffe ekyatandika butandisi okuva mu bannaffe aba U&I Film Production. Katugenda okwetegereza abavubuka. Kabaalu y'omu ku bavubuka be bayita eŋŋwaŋŋuli ku kyalo kuliba Kabaalu. Tebaagalira ddala kulima wadde okola ekintu kyonna ekirabika ng'omulimu ku kyalo. Bo baagala twala bya bwereere. Yono jangu alima atunudde eri. Kabaalu. Omulengere naye bw'atunulanga akabaalu. Ky'obola abazadde muyina okwegendereza ng'otuma omwana amannya. Oyinza otuma omwana erinnya bizibu nabange waka yabireeta nga ye avenue ereeta ebizibu ewaka. Omwana mutuma bizibu lutalo. Tava mu buloba kuba oyo buli kaseera. Kati Kabaalu nazo ne munne ye mukwano gwe.
Omanye baganda bageresa ne bagambulira gwoyita naye nkubulira empisa ze. Amagezi ga Kabaalo ne munne gakwatagana. Kwegamba kye banaakola tebamala kiteesa amagezi gesinkana muggo. Nga teboogedde kati kulya ffenna abawakubbibwa ekyo kiba automatic. Nawulidde yaka. Omuti bagulinyanga bayina silensa mu bigere. Fene bamanya akawoowo kaffena ayengedde tebakuba kuba nini ayinza owulira. Yangu watolwayo nannyini fene mu kigo omumanyi naawe. Nannyini fene mu kiga. Mu mbeera eno ey'okubba kale nali wansi kalekaleko kuba bye babakanga ye atandika mangu naye ali waggulu lengera obukodyo mu kubba ffene. Laba obukodyo mu kubba ffene bw'oba walompa omuti amagulu n'ebigero emikono byetaaga. Laba omuyaayi ezo kiro 9 ze ziri mannyo. Kiro 9 ze ziri mannyo efirimu egenda maaso. Efirimu egenda namubaka wanzise oli musiru mu kifo ky'oko nagambo kabanga mukamugunyu omukigani sako omukiga anyukirawo ani abbye ffenne w'omukiga. Omukiga naye adde abazenga kwalina ofunira ekyaki ekyemisana kye gwadde okimanyi nti ebibala kyamisana mu famire emu. Katuddeko wa muzeeyi wuno ye muzeeyi Kajiji. Kati muzeeyi Kajiji ng'ajja ayina bajjaja be bali ku ttale be bakatonda be baasaba. Omuntu yenna asaba bakatonda b'oku ttale era oyinza okwesanga ng'embeera yo yonna etunula ng'enkunye. Kati ng'ajja enkomago ng'asooka agiteeka wansi w'omutto ng'asooka ayita omukyala. Bamugambye agisse ku ggaali. Mukyala ng'avaayo. Mukazi tamanyi lwaki obwavu buli waka baluma. Mukyala atafuuwa mmindi. Kumbe omwami yaliko emiguwa oba empingu. Oli otya mukyala? Gyendi naye si bulungi era. Ekooti gy'ayambadde ekulaga y'akabuuka emigigi 10. Ye alabika generation endala. Nyambye ntaddewo ekiragiro obutayagala muntu yenna kwata ku ggaali eno. Eyo ye wooda empya efulumye mu ssemateeka atwala amaka gano. Bannange ate eggaali ogira tetugikwatako naye ate lwaki ogikwata ogitulaamirira otyo? Luli babadde tebakwatako naye katayagala ogyeriranya. Ekyo gyeriranya tekiriiwo. Nenze mwami atavuga ggaali wadde tovuga. Naffe tulina ensonga zaffe waka. Naye munange mwami ensonga zoyaga tube nga tuzitunulamu nnyo amateeka go watugagenderako naye ate waliwo ebintu ebibulawo. Mwami naffe waka wano tukulya okulya emmere ey'amawa. Ogenda okweregereza omukyala bambi agamba omwami alina ebintu byerabira ng'omwami waliwo obuvunaanyizibwa bwe ewaka okuba ni sibakyalya mmere erabika okuba ni y'amakulu. Bannange batulangira ku kyalo mwami nti ffe ennyama etubutula. Ekyo kakitangi kyegedi ne mugira muno gakatunkumu olye emmanju mugateeko ne ku jjobyo n'empumumpu bazifumba mpulira bagazifuuka ennyama mugeze ku ebyo kyagala kengende ndaba oba tunaafuna ku kanyama. Omukyala alina ensonga ze naye amaka baaba omuli obwavu nga bwafumbekera bulala. Laba obukodyo mu ffene. Laba obukodyo mu ffene. Bano balya ffene ate babba mubbe. Bw'obasanga bamulootako bamanyi omulowoozaako n'okumugeya bamugeya. Kuma engalo zo. Tereza engalo zo awatuufu. Naye musiru gwe ogenze n'okuba enkota ebadde enjabiza ekifuba. Ne nkugamba woowoolanga gwe batta. Sajja abadde atulabye. Naye okimanyi omusajja bw'aba aggoba abanga musirikale alabe emmoloka emuyitako akopa namba plate. Laba amasavu gaffene ku mimwa. Kabaalu ku ffene ataama. Amulaze namba plate ne Kabaalu. Ne Kabaalu gw'oli awasava lwaki gw'oli buli kaseera oyagala kuyomba. Nengera Kabaalu. Kabaalu mu bibuno yonna bw'otangazaayo watunulanga omululu
mulabe efirimu egenda maaso naye mwana wa muntu. Anyway, naye wayi I forgot to tell you. Nirabidde kugamba kiki You leave the jackfruit. sooka olinde ffene nga gamba. I have a beautiful. Okimanyi nafunye omukazi omulungi. Namuwadde akakoko, namuwadde encecere. Yamuwadde encecere. Wagijjewa mulungi nadde nno mubbira encecere emu. Yabbye enkoko kabaalu n'agiwa omuwala amulage omukwano. Have you taken long without telling me? Kati lwaki bujjo toŋŋamba? For you always come and tell me, you know, Kabalu, I want to eat this. I want to eat it. Gwomanyi buli wojja obeera mu byakulya. Forgot. Kati gwe ng'ejja obeera ntuukiza amawulire g'ebyokulya nange nirabira okugamba amawulire agalimu amakulu ng'ago ag'okuwasana ki. Ningi, we are going to meet with her. Naaga leero mbadde njagala tugende mukulage. I don't know how you will act, my friend. Simanyi bw'ogenda tunula ku mulundi guno. Is that you wish her for me? Naye naawe ojja munjagaliza. Let's go now. Tugende kati ne ffena antamye. Sooka ende mukazi ki gw'oyagala. And we go. Sooka olinde mmale eminwe nga 10 tugende. Kaakati nga tujja tuddako muzeeyi. Bw'akwata eggaali ye ng'asooka ajja. Mukyala eka amugambye nti bayala. Nabo baagala okuleka ne babeerako mu bulamu obulungi. Kati nga takwata eggaali ng'ajja ayingira akasiko. Baamugamba sutta. Bakama bange. Watandika okusota ogenda okwetagalaza ebyebiri ebiri. Akansota n'ebyetaano bijje maama buli lusota ebyebiri. Kino sikiraba mba. Laba okusota. Buli wosota ebyebiri. Bajjajja mu banka balina ebyebiri byokka. Nange ng'aterekedde awo gali ebadde kifuluweero y'enfu. Kubange. Nayongera asote. Bakama mama. Jajja. Sente nga tezi. Jajja sente nga mukuzigizemu. Ngiddawo. Sooka olindeko. Lujegere lwe luvuddeko ntya kweruli. Jajja n'ayingirawo bw'ayingira obudde buzibirawo. Omululu gwaki lwaki olina omululu? Twakugamba nti sente odoba ofuna ezo zokka. Which is needed. Ezo zeetaagisa. Bw'ogamba oyagala kulya ku nnyama tukuwaza kiro. Lwaki tukuweza okugula ente ennamba? Londa ezo bigaba bitegwe. Jajja n'atema. Banange bajjajja nabo batusobedde busobezi. Mutaka ya omanyi bagamba tezifudda dda na lusogo. Yasalawo agende n'ezo. Kaaka tugenda okuddako eri bano. Ekintu kino papa nkunyumirizaako baala eri naawe nkyamusizza. You're not going to believe your eyes when you see this. Omanyi kyogenda okulaba naawe amaaso go tojja kikiriza. She has never disappointed me. Omanyi tanvangamu. See her. She's so beautiful. Ono omukazi mulungi bwe ngamba obulungi tegeera ekyo. And I call her. This is our. Gwe linda muyite. Yeah, you wait there. Gwe tovaawo awo. Wulira empita. Banange gwe. You are used. Wobadde ekiweego ga kyovaamu lulimi. Understand? Nedda eyo enkola eyo communication. Communication namuna gani wiyo? This is our way of communicate. Eyo y'engeri gye kubamu essimu. Mbadde manyi waliwo ekikutuze. Bulijjo kabanga omubaalu. Bannange. Ono yatya. Mwana. Just wasting my time. Omalira budde. Weegoga bwegozi. Where is she? Welinga alimu ekimbe. Taking long without coming. Every time. Bannaine nga bulijjo bwe muyita ajja. Basinkane no mbitooke bya Musa bulijjo asinkana mbitooke. Just give me some time and we wait for her. Maybe she has delayed. Ayinza okuba ayinamu ekimusumbuyeemu. Twalwe tumuwaamu akadde ajja kujja. I think she was sent at the shop by her mother. Njagala olabe.
Let's go. Tugende mwana tugende vamu ebyo mwana ebyokwemamaza. There's no one to be seen. Let's go. I'm going to see Annie. Tugende mwana toza mwezo bibi para pasi toza mwebyo. Tugenda baso ne film. Kakati oluvanyuma. Tugenda okuddako erudda. Mukyala agenda maaso ayubuluza timpa mwami yamugambye ayiye kye banaalya katuba tuliyo ng'omwami ajja paakinga. Eggaali eno baagisaamu ebyamagero, waliwo ebyamagero ebyagigendamu. Tugenda maaso nga bulijjo kuva mu Emmy's production. Kakati mukazi wange saagala odde mukulayika ng'atuuka abakaaba. Ebintu by'okkaabakaaba ebyo mbadde mbinogedde ki? Eddagala. Saagala oddemu ekintu ky'okuwoloma kiri kafuwe maka gano ba ekyo tokiddamu. Kiki ate? Kensooke nkulage. Olaba bwenzize. Nze. Mu banka. Bannange mwami kiki? Olabye bwenzize? Nentyo bwenzijja. Sente mpya tuku. Kwongere. Kati nkwongede. Bannange mwami weebale mukwano. Omanyi wabeerawo omwami waleeta essanyu maka. Nalala nga akasente ako kayingidde. Ebibuuzo ebyokuba oba azibbye n'otaleeta. Oba bbye bubbi kasitaba ng'obuvunaanyizibwa. Naye sente zino za leero mwami. Waliwo ekintu ekijja nga kyaddala naye ng'okiraba ng'ekirooto. Omukulu siba nga ndoota. Omukyala yeebuuza nnyo. Singa nali mubbi. Kati ompita oyagala kumpita mubbi. Ebbanga lyonna lyemaze naye olundabeko nga nziba. Sikulisiza timpa. Sikulisiza ebiro n'ensujju. Nalinda ndabyeko nga nziba. Munnange oluvannyuma tugenda okuddako erudda muwala ali eno. Nti ku kyalo kuno. Mwana wange. Aliko yekka. Munnange abantu boogera ku kyalo nti ku kyalo kuno omuntu anyirira omuwala aliko omuyegwe. Era kituufu nkwagala. Ne maama njagala ebya ddala. Maama muwala wamwagala nnyo. Ate bamaama bano be basinga okuleka ni baagaliza nnyo abaana baabwe. Era omwana ayagala nnyo okuleka nti abeera nnyo kumpi ne maama. Maama omukwano gwamulaga muyitirivu. Abakuno. N'amugana byonna byokola mwana wange njagala obe ng'osoma nnyo. Asomye nnyo munnange omuntu yenna bw'osoma gy'osomye. Otandika osisinkana abantu ab'enjawulo. Ojja kulabika ni ofune n'omukisa ogufuna omusajja akola mu nnyonyi. Ayintongo kyenkwaga. Era mwana wange saagala ogende maaso nakweriraanya nnyo bavubuka baakuno. Bakuba emisota ate emisota bakuba minene nnyo. Era njagala kana. N'agamba olaba akasente kenfuna kano. Njagala mwana wange mbe nga nkuwaayo. Kubanga abalenzi bamanyi okukyamya emitima gy'abawala bwe batandika obbalaga obusente obutamala. Bonna abawala ku myaka kwe baba ne babulabanga obusente obulimu ensa. Naye nga temuba. Omanyi kyenkwagaliza. Maama ayagala muwala waabe ng'alina kibbingwa. Kumbe omwana yafuna kabaalu. Oleyiseko waggulu eyo. Maama ng'asooka ambuuza oba yali atambuliddeko mu nnyonyi. Sajjanga. Tuba tulyewo kabaalu nga ze. Njagala ofuna omusajja ng'avuga nnyonyi. Ng'ate ntamubiire. Ogenda okulira ulira essimu enneegoge. Ogenda okulira essimu bagikubidde kumpi leero. Emirongooti gy'ewala tegyakutte kabaalu ayingidde. Wanneyiba. Kirabika ono manyi mulirwana agaana nnyo okuwa empunu z'emmere. Kati oba empunu ze ez'ekyanga. Sia mama nawe. Nga kasa neeba mpunu kweri eyo. Kakati. Wulira. Maama. Pananga. Ekyempulira okiwulira. Ekintu ekigenda maaso kiki mwanange kyempulidde? Tebyo birabika biwungulu. Ki kyempulidde ekigenda maaso ekyo? Mama nange mbitye biwu. Oba biwugulu bizze misana? Kiwugulani? Kiwugulani? Tugende mu nyumba. Vaayo. Wala mu nyumba nze ngende mbigobe. Ekiwugulu kyagala kuwugula kiwugulani?
Omwana ngagamba maama we asooka amuyekweke mu nju maama atya nnyo ebiwugulu. Ekiwugulu mwana nge kijja kuwugula. Gwe obubeera eyo maama. Saagala munnange mwana nga ogenda ofuna obuzibu. Nti agwe beera munda nze genda kiwugula. Takyatya biwugulu. Omwana ono yajjawo amaanyi obutatya biwugulu. Maama kye yeebuuza. Gwe beera mu nju kumba ategedde bulungi essimu y'oli. Omwana ng'ayitawo ekyana ky'omukazi ekinyirira. Kankwate omuggo omunene laba kyakutte. Laba essimu. Omwana ge baakava okubuulirira kyova olaba olwaliro bannanga abazadde newankubadde baageranga mbu embuulirire tefa yonna. Embuulirire ennaku zino tekyafa ebunduka bubunduzi. Lengera omwana ge baava kava okwagaliza okubeera ng'afumbirwa pilot. Ali ku kabaalu omulumi wa ffene. Kabaalu atema ffene n'ogaana eno mashini mpya. What do you mean? What have you done? Kani nga mugamba ate kiki? I had to lie, my mom. Omanyi nti olumu mba nina okulimba maama. Omulimbye nti Mugambye mbuno. Kyokka mugambye ndi waliwo ebiwugulu ebiriwo n'empunu. Nga zitonjagala. Laba kabaalu bannanga abaana b'obuwala mutusaze nnyo mulimba. N'olyoka ova ku school fees zonna n'obudde mukadde bwakutaddeko n'odda ku musajja alina olubanga luno. Tunoolera firimu. Also do a lot. Nange For the sake of art. nkola bingi nnyo okuleka nnyimiriza mukwano gaffe. Anyway, Era ekyo saagala ogambe n'ensodde gwa nagamba mukwano. I'm afraid of your mom. Naye munange kyolina okumanya maama wo gwe nsinze okutya. Efirimu egenda maaso. Njagala olabe. Kaakati nga bayingira akasiko. Katuddako ew'omukiga atambula ng'eggwanga lye. Wuuyo. Iwe mushiija. Gwe musajja gwe. Omanyi omuntu ajja nga abaamusi omugirako enkofiira wakimbuzi buki. Olwaleero size lwa mirembe. Nagaasi mirembe si gye gindeese. Mutabani wo N'agamba nti omwana gw'ozaala kino batigomya ffenne wange balinga abamubega obubezi tebakyamukiriza kwengera ne mukungula. yange baba fene wange. Lwaki banzibira ffene? Kambe ewange tebada. Nja kukutema ngambira abaana bo bave mu nnimiro yange. Saagala kummalako mirembe. Nze simalako mirembe muntu yenna mukiga waabwe. Neekolera byange ng'omukiga. Nze nkubuulidde. Mukama wange. Ku kyalo kuno ne bataka bannange bonna abeetu. Kadi yamugamba nti okimanyi nze. Nze tewali Ekyalo kiramba bakimanyi nti bintu bitali bya maka ga kitaawe. nagaana omwana wange okutagala awatali kwegamba okutagalira mu byabandi. Ku lusozi. N'ensimba emiti gya ffene eri ku luzzi wansi ku lwa. Nga nasimba ffene. Gw'ogamba omwana wange ndi yabbye ffene ewo oyagala kusiruwala. Ove mu maka gange ogende. Olabika olina by'otandise okwogera ebitakwatagana. Nkaini bw'okyogedde. Otegera bulungi. Ojoku. Ebigambo bye ndi kugamba olabikobera banga bitalina makuru. Kutifuka kale Kwenziramu okulaba mutabani we ninjo mbajjula gyambiya okagirebaga. Winata Otagiwulira mu byenda byawe. Okagiwulira nti omukiga akatemera omwana wanje. Konka yamukuurako ensingo ya maawe. Jokute. Hati nkugambira wakampura ekifuba kyange kiri kugumu ng'omuti gwe gundi. Hati n'agenda. Nkoye n'emisa. Musajja wanne mwana lengera wandeetedde obuzi omusajja agenze n'apika ekifuba n'empulira nga mulinze no ndeeguuse kabuuyi wewe ne sikyategeera. Kati omwana alandise kunkola kinti omwana oyo tasobola kubba. Ono omusajja ali kumpa ayinza wayinza omwana tasobola kubba. Mb'omwana tasobola kubba. Era muzeeyi yayomba nnyo ng'agamba nti omwana we tasobola kubba. Baabano balina oluzi gye batera okukola ka meeting ne kabaalu. I'm in the mood of eating sugar canes today. You're in moods of eating sugar canes? What do you mean? Kati ono agamba akoye okubba ebikajjo oli musiru. Oyagala ogwemu glucose. Musawo teyakugamba kulya nnyo glucose. Ekikajjo kireeta glucose. Come on, I tell you. Jangu nkubuulire. Wali eri waliwo ebikajjo by'otalyanga. She must be there. Naye omukazi nannyina ebikajjo bw'ali tulaba wane bw'abaayo tubba byeno gy'atali. Mbadde leero nnyala tubbe kakejje ofune enjawulo ya goowa kakejje. Then we pull. Njagala nze ekikajjo tukisibako omuguwa
kale ekikajjo okisibako omuguwa omuwanvu gwe n'obeera eri n'osika n'odduka oli agenda kulooza ni bakibbye ng'oli wala. Mukyala wuno alima. Mukulima kikola kya bukozi era abantu bangi bakola nnyo anti bagamba atakolerera etaaliiri. Omuntu yenna ateekeddwa okulekanya afaayo abe nga akola. Efirimu yaffe egenda maaso. Munnange tugenda okwetegereza bamutaka nga basembera. Bamutaka bwe basembera bajja basooba nga bakomando. Efirimu egenda maaso. Ekikajjo bakisibako ebyayi ye nadde eri n'awogola. Osiba ki? Ogenda okulya waliwo asiba. Kumbe nyini bikajjo abadde awulira. Nyini bikajjo ne basika. Ekikajjo akisibako olwayi ne badduka laba abayayi. Laba agabbi. You guys stop. Mwe bafubuka mwe. Mwibanga bika. Bwe mutalekera okubba ebikajjo byange baba kyamusoga. Omusoga konka bawarra ekikajjo kya muna. Muna yakabagambira balekerawo kwega okusikambula ekikajjo abayayi bali eno bafuna biriisa. Mwana tukakejja awooma nenga muzito oyo supu. Thanks so much. Ebikajjo nga biwooma nnyo gwe ebiwooma obimanya otya? Oyo mubbi kafulyu amanya omugaso gw'ekyo kyagenda okubba. Is the way she looked. Naye omulaba engeri gyatunuddemu nga tumubbye. Abadde ng'enkomagalo. Like a dog that adde atunulanga wumbwa baba. when sugar canes were passing beside her. Kati ebikajjo ebadde bimuyitako ng'alolo badde bululubazi babisibako emiguwa ne basika bo ne badduka ne bagenda. Olaba kikajjo genda kumbe kirina kiwadula mwana goyeya. Kale amagezi gwena tegalina kubeera mu kyalo. Omanyi waliwo omuntu abeera omugezi ku kyalo ye n'alowooza mugezi naye nga mu kibuga mudongo. Kwata oti tugenda maaso era twagala tumanye oludajja biggwera ne sinema. Kakati munange oluvannyuma bannaffe nga bakwata ekkubo babe nga beeyongerayo. Kakano tugenda okuva eyo. Musajja mukulu taata ali wano akagaali akoze akagalanye ennaku zino kawandula ebyebiri katagala kanyeege kayinza obwandulirawo ebinusu akanaaza akayonja akagala nnyo akafaako nnyo akagaali. Tugenda maaso so nga twetaaga tumanye oludajja ebiggwera ne sinema. Nagambye nga bulijjo okuva mu Emmy's Productions. Well again at this one big production beyond any other production. Kagaali ng'akooza yozezza akagaali ke bulungi. Saagala. Yakooleza ddala. Kati aba akyayuza akagaali mutaka ng'akomawo. Gwe mpitaako jangu ate ng'ompita bulala. Okimanyi baadde mu nkubi z'omusajja. Gwe nagana omulenzi oyo. Saagana okutambula ne kabaalu. Mubadde muvaawa. Tubadde tulya ffene. Eri tubadde mu ffene ewaani. Mukiga. Owa Mukiga naawe mula baasi. Gw'omanyi Mukiga bwazo nantunuulira. Mwana gweyagala okunswazaswaza. Kamira. Yitawo. Gane wansi. Kiboko. Zanyo mwana gwe. Amuswaziza Mukiga bwaze. Taata sikyaddamu. Bayo. Eggali yange n'ogiraba. Muze avuze eggali bbanga ddene naye nga tabbye. Gwe mwana gwe otandika otya okubba osikirizibwa otya okubba. Leero toddamu okukwatako. Era toddamu okukwata ku gaali yange. Egenda maaso ne bamugaana okukwata ku gaali. Taddamu okukwata ku gaali. Eggaali okuva naleyo ya taata.
Kati okumanya abaana abazibu nnyo kye babatangira ate enkera kye bakeereramu. Batangira mpiira ate bajja bazunga n'omuliro. Mu nsiko bamutala erijjudde essanja. Kati obubbi baagala bussa ku leve eddako. Waliwo ayina embuzi yeebase. Bamugambye agitwale ku ttale agikuume. Oba ekiro yasuze akola ki? Iwaawe oba taba basezi. Kati Lodi bagenda omulaba ng'alabika yeebase. Asuddeyo. Nkainyo n'engeri gye yeebase oba mukuba oluyagugumuke. Kati badduka nga ddeeri ffe nga tulala embuzi kweno ekyo kibi. Ayinza obuteekanga naye tukebere mukebere. Nkweni zikyembadde ngamba tusumulule embuzi mu bulago tumulekere omuguwa. Twetikka embuzi kwendi oba embuzi terekera awo kaaba. Omanye omulunzi embuzi bwe beekaaba abamugumu nti weeri. Nga bakwata mbuzi. Nga batandika kusumulula mbuzi bulago. Mutaka yibase. Laba ababbi abakugu. Embuzi nesika. Ne bakasumulula. Basi. Kati ate kyoba okola. Jangu. Baagala bamukola ekyajabbu. Laba eddalu. Kyetaaga naye amanye nti embuzi gye yagula. Mutaka ali wano yeebase. Ali ku ttale. Yamuka. Yakabanga akame. Olinagamu. Embuzi ejje waffiga eno. Yatandika emisinde. Togirabanga awala nange. Ebyalo by'ennaku zino byafuuse ebyalo. Kati babagenda. Waliwo yabatomera. Gwe kitole kigasi abulolo mulimu kuba omuzunga buzunzi mumanyi nzani. Mwigendereze galayo kyalo ekibajjudde. Musajja ng'atukanga. Omanyi bamuyita. Omusajja atutomedde ssebu takyatumanyi na tumanya. Ngaini omusajja bukyanga agenda e Kampala kati yakyuka embeera ze. Ayina engeri gy'atutomeddemu ffe n'atumalamu okuba. Gwene ekitegeeza okugenda e Kampala kyava atomera obwenkanidde awo. N'agaana ffe tulina okuleka tuyiye nnyo. Kati agaa tugende maaso n'olugendo lwaffe. Tugenda maaso. Kwe kweyongerayo. Jjukira agambye munne agenda kulekani amutwala alabe ku mwana obuwala gwamugamba. Kati mwala ajja n'ali wano. Bannange mwala ali ku kyalo yekkaanyirira. Efirimu yaffe egenda maaso. Tuba tuli awo. Mutaka yuno. Kati omanye ekyewuunyisa. Manye ebintu by'abakazi bizibu. Bw'aba agenda nansana n'asanga abadde ate Wakiso yeeyongerayo. I've been living in Kampala. Omanye ennaku zino mwana mbeera Kampala. Kaakati omuwala ono yali amanyi omuvubuka ono gwe baali bayita bakatu. Mwana omanyi kati mbadde nyala kudda mu kibuga mwana naye mbadde simanyi nti ate kati ne mukyalo eno mwana gy'oli owulira naye engalavu yo yali weere kati simanyi oba West bw'oba otya. This village. Manyi n'ekyalo kino tekisaana muwala anyirira nga ggwe kati ekintu ekyo tukikoze tutya. And they want to touch you. Manyi nze saa muntu yonna alina kukwatakwatako bintu by'okukwatakwatako saagala ebyo. Nkuleeteddeyo ekirabo. N'amuleetera obugoye obuvaazi. Oli omwami agaba bukyekere. Kabaalu agaba bukyekere. Bannange neeyanza ne kifukamira. Omukazi ofukamira nga kivudde mu mutima gwe nga tumukase. Aba asiimye. Kati Kabaalu aleeta munnaamulage omukyala. Kati nga nasanga omukazi ng'alina ono ow'ekibuga. Kyokka ow'ekibuga ali so powerful alina ssente alina buli kimu. N'eŋŋumi alabika amanyi kuba abasindise mu kkubo gy'abayitiddeko ne bagwa. Soko olindeko. Mukola ki? Gwe! With my girlfriend. Okola ki ne mukazi wange? Mukazi we waawe. It's your girlfriend. Olaba luli bambe talina kyayogedde kiwemula kati ayogedde. Girlfriend wo. Kabaalu ayagala kulwana. Emu bbiri ku ttaka. Mukazi wange!
omwana nakwata engoye nadduka kuba azaagala buli kyagamba Kabalu amwagala amulese mu jjudo bamutta vaayo bam pirawo teke Kabalu tugenda omusajja tumusobola ayina kungufu ab'e Kampala bakuba kungufu wowe Ntongo does. wowe mama Kabalu My Ntongo. Ntongo loves me. ng'atandika okayana omukyala nze gwayagala oyo tasobola mwagala That guy has money. We omusajja ayina sente akkubi ate oyagala akwongere Kabalu tonkaabirira love her so much. We twale inaawo okimanyi omukazi mwagala nnyo kati we mulekaano wewe akubidde bwereere now what are you going to do? lengera wenna woddugala ene first of all obadde oddugala second of all bakubye kati kiki Friend. Luswata, we should do something. n'agaala Luswata nze siyinza kkiriza muvubuka oyo kulekani atuyisamu amaaso bw'atyo We have no money. n'agaala kyendaba essente ze ezoogera ate omukazi tayinza kulya bigambo byo nga toyinamu wadde tukoze tutya Be looking money are the problem the girlfriend. Kampala. Yes. n'agaala nandibadde nina kyenkola okulekani mukazi wange musigaza weetaakuleka nga naawe ogendako e Kampala kubanga agenda e Kampala yakanga waliwo abavubuka abalina embeera eyo b'ebirowoozo ebyo nga balowooza baba bagenze e Kampala nabo bayinza okudda ku kyalo nga bakanga Come up with a plan that takes us straight to Kampala. n'agamba nno genda njiyiye wenkomera okulaba nga nina pulani twala e Kampala butereevu Give me today. ono akataagala kulaikani alowooza ku ekyo bwe kiba kyagenda Kampala ne taata we tagendangayo kati ye I can't leave Katoto. ye omwana atandika atya okwewaggula ku kikolimo ky'ekika taata we aba tagendanga Kampala ne jjajjaawo ekyo kyali kikolimo kati gwe ogenda e Kampala oba wewaggudde ku kikolimo kati osobola kwewaggula ku kikolimo I don't know what I'm going to tell my mother. kati ngagamba simanyi kye ngenda kubuulira maama naye omuwala ye mwagala kale bannaffe nga bakwata kubo babe nga beeyongerayo twagala tumanye kiki ekiddirira naludda bajja biggwera efirimu yaffe egenda maaso awo nno mu kaseera kano kennyini maama yuno ali ku bijanjaala aweewa ebinyeebwa abaali ku bijanjaala awewa jagala olabe agenda basi ali ku bijanjaala awewa kati ogenda okweregereza mutaka nga takomawo Okay, ma'am. Jebale koma. Kale kaba. mutaka bw'akomawo Awe jebale. Kale mama. Osibyo tana. ajja yeegonza nga bw'omanyi oluba olubbi Utya. Bulungi mama naye munaye nkimaze ntawanyiza wammange eyo. wuliriza Enkima ezo zonzimanyi. Zo zitawaanya. Mama. Wangi. Ekituufu kyo mama ndaba nga nsajja kubbi. Era kati ndaba nga nkuze. wuliriza ebigambo byegamba maama we Se. Njagala kugenda Kampala. awula agala kugendako mu kibuga Nkuweerezenga. namunaye maama abantu abasinga balina kasente batuuka e Kampala bayiiya obulamu ne bugonda lwaki naye nange siyiyiza maama nemba nga ngendako e Kampala nenkolera e Kampala bwenfunayo kasente ne wabanga aliwo pulaani eriwo maama Ateri kalungi. maama yamugamba nti e Kampala munaye mwana wange ebintu nga bizibu embeera e Kampala abantu bangi bajagala nnyo naye e Kampala eyo munaye nga tewasanyusa Ngandi e Kampala. maama bambi naye agamba yabeerako e Kampala era bwe yatuukira n'apowa n'adda mu kyalo e Kampala yabeeranga ng'asula kuko ne ku lubalaza kubanga sente we zigwayo isasula omuzigo landiroodi agoberawo Mwana wange.
ebirungi biri wano ku ttaka lino. Wano olaba we tuli. Maama ng'amukakasa buli kyoyagala osobola okifuna mu nnimiro. Ate Fuba kulima. ebi- Gwe bagamba okulima wula n'okulima yakukoowadda. Kwamukeeta. Ebyokulima si byayagala ennyo. buli kimu kye banyumye ekikituufu. Naye maama leka naawe ebintu ate obinyuma ng'ebyevu ebyesudise. Abantu nga baga Kampala mulungi. Emboozi yonna abantu gye banyuma bakulagani Kampala yesinga obulungi. Olaba wano we tuli. Ettaka ddene. N'agamba ni okimanyi ettaka weeriri osobola okulimirako. E- Osobola okulabika ni onogane ku mwanyi n'oba ng'ofunayo ka ssente. Olaba wano we tuli. Wano tolaba wano we tutambulira ennyumba weeri ya bwereere n'ennyumba neera ey'obwereere eba efaanana bwereere. Ogirengera. Zo ojja kuzimba. Obuuza pulaani y'omuzimbi nga takyagijjukira n'atakula omutwe. Ojja kuzimba wano weeyagala kuzimba oba ekikutwala e Kampala kuzimba gumya entumbwe okuba ebbulooka oba osamba akadongo emmuli ozijja manga mu kibira ojja ozimba ennyumba efaanana ng'eno. Badde ki? E Kampala. Wabi. Wabi. Kale maama ye kye yamugamba ebintu ebyokugenda e Kampala taddamu nakuleka ni abirowoozaako wadde. Iwasibuka abatemu. Naga Kampala ng'alimu abatemu. Kampala alimu ababbi. Kampala alimu abali b'enkwe. Kampala alimu abantu abalyamu bannaabwe enkwe. Era mbadde njagala ekirowoozo ekyo muggwe kikufe. Olowooze ku ky'okubeera wano olaba ennyumba gy'amwagaliza. Sajja bazimba amagoloofa. Tebalina ttala balina ttadde oba wano. Kaakati munnange oluvannyuma musajja mukulu aba yasanku. Sajja mukulu ali mu kwasanku. Owaayi. Kikyate. How far are you with the plan? Kati tu planet etya sirika. Wait. Jankubulire. Plan tetujoogerako. Wanji? I tried to talk with my mother. Maama namuyogedde naye. My transport to take us. Nenjagala mpe transport tugende mu kibuga. Refused. Yagaanye. I told you. Nagambye. Luswata. Kanigamuga Luswata omanyi. The only plan that we have is the bicycle of your father. N'agamba plan yokka eyinza otugguse Kampala gaali ya kitaawo. Ye plan esigaddeko eno otegeera bulungi. You know, father loves his bicycle this day. Omanyi taata nga engeri gyagalamu eggaali ye. He stopped mother from touching it. Olaba ne mama yamugaana ogikwatako kabeere nze. Stupid. Kadife batalina transport tulina sottawo kagaali. We are going to steal it. Eyo eggaali tulina kubba nzibe. You just come and tell me the plan. Jankubulire. Tugibbe obuserengeto bwe bungi. Kampala tuba tukirira mu nkiriri nze omusosi wendi. Ojja kutuula nkuvuge ne ku lusozi nkuyisaako tutya. Wulira sudi. Wulira sudi. Basi. Kaakati mutaka. Taata ali mu kulima. Osanga muwogo tumutema. Kale no. Bagenda maaso balima. Ke kaana kaabwe. Mwana gwe balina ow'obulenzi omukwana alina gumu gwa kabaalu. Taata asimbula enkumbi alinga tulakita empya. Wuuyo. Enkumbi efusse enkumbi. Kade no ne yeefula akooye. Okay. Owaayo badde ki? Luswata. Luswata. Chichi. Taata ogenda okwetika. All of a sudden. Mama Otandise. gwe mwana gwe. Agira okulima. We tugenda okulima otandika bubaddi. Ulide. Kati kabaddi kyako. Nfa. Nga tuve waka. Nagambye mwana gwe ojja kulima yika nga tennawera tonnyuka. Nyini kitandise okweyiisa. Ani agenti ayiiya.
Fa ku mwana buli lwenda gira tulime. Yagamba omwana ono muyaye we tugamba okulima atandika kudda mu bya kiyaye. Talambulira bubi nnyo mami. Tambula. Omanyi maama ayagala nnyo omwana we. Omwana ne waba akola ekyejjo maama abeerawo. Mwana wange tomukayuukira. Kudagala webake. Genda onywe ku ddagala oyenge ku bbomba eryo webakemu. Kale. Waawe! Omwana alina kati omwana omulese olulwimbi luno tulime ffe katunaamalako naye mukazi gwe. n'obugolomooni bungi. Kigenda kikaaba. Wekambe. Wamma mwana wange wekakaba otuuke eka. Wekakabe mwana wange. Efirimu egenda maaso. Genda maaso. Wabula nga mukwano gwe yajja naye ali mukomera. Munsi tulina kubeera beegendereza. Obulamu tebufundikira kyekimu oba nga bwe tulowooza singa tubadde twegendereza. Eniyo bwetyo beegenze twetula from kibuga tu Kampala. Bena abatulagira mu Uganda tubaagala nnyo. Abankuumire.